ow'ebyokulya byonna biteeke ku nnamba eyo wammanga olw'okuba nga ate tugusa ensonga. Kale tukwanirizaako nnyo eno MP5 Media bonna ntuze n'agookya gaba gatambula wano wennyini tukutegeeza nti byonna ebisinga obungi obirabira wano wennyini. Subscribinga, likinga, sharinga, commentinga ate ensonga zigende maaso okuba nga zitambulira ddala obulungi ennyo. Yes, nze Professor Masanda mugika ababuuzeeko ali tutandika ebyaleero. Kansubire nti enteekateeka zitambula bulungi nnyo, buli kimu kyonna mufollowinga, musubscribinga, mulikinga ate musharinga. Kyekisinga mu byonna ennaku zino basubscribing ennaku zino kyo babadde bakikoledde ddala abantu kiraga nti byetukola bakola ki babyagalira ddala mubale kubyagala ate naffe tubaagala nnyo ensonga lwaki tugamba tukole kino kulabika nga ate mufuna amawulire gonna agabeera gatambula teekateeka zonna okulabika nga ate muzikwasaganya bulungi. Kale tuli eno omanyi ekibuga kyaffe munaye kyaguddemu entuko y'amaanyi nnyo ekiri mu Lyantonde. Ebintu si byangu n'ebibuga ebirala ekyali mu Kampala kyagenda mu bibuga ebirala nga tumanyi omanyi just ebiseera ebisinga nga tugamba nti ebyo by'e Kampala naye ennaku zino byatuuse ne luddawa mu byalo kumpi kuba ekiri mu kibuga kati zino essaawa nejjukira kakati kimanyi kati n'ababbi beeyongera bagenze kweyongera kuba omwana abadde alina waakola alina capati ze bamuwayo 5 omutwalo essaawa zino takyalina mulima kati agenda kulya ki agenda kubeerawo atya agenda kubeezaawo atya obulamu bwe bakitegeeza nti obubbi bugenda kuba nga bukola butya bugenda kweyongera nga bweyongera. Waliwo oli nga yajja ng'agamba nti sijja kudda mu kyalo mu buli mbeera yonna. Ese abantu balina eggume baasaanyizaawo ne bateekawo etambule bakutte ebigundi byabwe byonna ebibokisi emmeeza biki mwe bitwala ona kulaga nti ekawungeezi akomyawo n'ateekawo ambuleera n'ateekawo n'obulabika ng'atemberera naye nga gundi kyeyakoze kanso mu ngeri emu oba endala bayinza okuba abatuufu ate abakyamu kuba buli kibuga n'etteeka lyakyo. Kasita bagamba nti tebaagala muntu akolera mu kibangirizi nga awumuzawo kakiyosiki ke oba awumuzawo kaki genda n'etteeka eryo. Ate nti kati bano abadde bapangisa amayumba tugeze abakoleramu ku ziwooteri zaabwe abatundiramu emmere abatunda ebyokunywa biki ng'oli aleeta kakiyosiki ke n'akawumuza mu kibangirizi n'ateekamu firiji ye abadde afuna ssente nnyingi okusinga eyapangisa ekizimbe nti wooteri ezisinga zibadde zaagudde obutonninyira obwo oli najja n'awumuzaawo akantu ke n'atunda 10,000 kyokka nga byatunda bikola biki babisasula n'afumba emmere nga nnungi naye nga ya 10,000 nga gwe owa wooteri ku 5,700 mutwalo tujja kufuna baki bakasitoma. So nomesanga nti waliwo abagenda okufuna mu kino ekintu ali nebaawo abakifiirwamu. So kiri mu ngeri ya mirundi egi naye nawankubadde abadde tebafuna baclient be bagenze ne bawaaba nti tebakyakola abo mu maaso abaliddeko etteeka lyali lyayita dda anti lyali lyayita ne kati katubuka tuli wano twebuuza twamaze okulonda lwaki tebakikoze wali nga tugenda mu kalulu byaliwoko meeya kati eyagudde nempulira nti yasooka n'agira nateekawo okunabaterawo omugongo nagamba naye temutwala abantu bange naye kati ndowooza engeri gye yagudde yagambye oba bagenda ng'akyali mu buyinza wali eri yabukozesa waliwo kondowooze it was last year nga bali mu bayirirya n'agamba temubatwala okitegeera bagira bakyakola ki nga bakyakolerawo naye kati ekyabaddewo eggulo oba gwani ng'oteeka okola ki okupakinga n'ovaawo bagumikirize basooke balayire endowooza embeera ejja kutereera kirabika. Kale tutandike ne ssente biliyoni 5 ez'abano bakasuku zoolekedde okutabula babloga ab'emitimbagano TikTok, YouTube zolokedde okututabula naffe tunafunako
Simanyi oba mukudde naffe batulowoozezaako. We are also the YouTubers. Okitegeera? Oba tebatumanyi. Kasuku mumugambe nti naffe gye tuli. Okitegeera? Mukamuweereza. Naffe tuli ba YouTube. Bwe kiri. Kasuku omanyi okwegeziwaza. Yegeziwaza n'aseko. Atwetaaga wano. N'ate ku ssente ayinza okutwerabira. Kati Munyagwa Mubaraka Sserunga mugatu ga bata yabadde yeesimbyewo okuba president n'afuna obwale butono nnyo emitwalo 3.5 n'agwa yavuddeyo na woninga Kasuku n'amugamba nti biliyoni 5 zabanga sente ntino nnyingi tezikubeezaawo mpaka naye bw'oba teweegendereza zijja kusaanyaawo bulandi yo. Jjukira bagamba nti nno sente ezo bajja zigabana mu buki mu bwenkanya naye bwe kitaba ki zolekedde otabula ba YouTube abo abali awamu akakiiko ako oba abagenda okuba oluseke ewa muzeeyi. Okitegeera? Nedda abagenda okuba oluseke twabasindika batukiikirire kubanga ffenna twali tugendagendayo kati abagenda bakiikirira ffe abatagenda. Okimanyi nti nno essente ezo bwe zityo ebiseera ebisinga obungi abaziganyulwamu balubatu. Bwe bati kati yes nnyo boolekedde okutuuka gye bagire gye baawukane olwa biliyoni mmeka? Ezo sente nyingi nnyo akasente kangi kubanga biliyoni yemu mulimu obukadde 100. Kati gwekitegeera kitegeeza nti obukadde 10,000 ezi zebayina. Okitegeera? Kati gwe sooka gye weebuuzeemu eyaleeta amagezi ago yaani nti katugende ewa muzeeyi ewa jjajja era ye ekiki kyeyali aziplaningira. Ekirala bwe kinabanga kyakugabanya buli omu yandifunye mmeka sente. Jjukira bazitadde mu sako. Sako ogendayo ne weewola n'ozzayo nga mulimu amagoba ekyo ekintu okuza agende. Yes. Nomanya nti ekibiina kyammwe kiba nti kijja kubeerawo n'omwana alitandika YouTube oba TikTok oba mu maaso ajja kujja kisange nga weekiri nga ne sente mweziri. Simanyi oba ezo sente zigenda kukolebwa oba bamulaze nti we organized abateremu sente after bagambe nti mumanyi we are 10 katugabanye bwezi sente. Waliwo gwe nalaba waliwo ekibiina ekimu abamu ku bammemba bagenda awantu certain press ne batuukayo ne boogera ensonga zaabwe bagenda okuvaayo yali abakyazizza nga abawadde kasente olabika nga ate bongera mu kibiina kyabwe naye ate olwavaayo ekibiina tebaziteekayo. Kitegeera abaaliyo bagabaniraawo kakati ekibiina tekirina tebaziteeka ku account wadde kuba kati kindaga nti nabano be baweereza sente tebajja ziteeka bajja kuzitwala bazikolemu ebizibu byabwe. Andi kati awo nga bababuuza bazikole bamalirize ebizibu byabwe. Andi kati awo jjukira kasita ogira bw'otyo kasita oddayo n'ogamba nti muzeeyi kino nga gamba nabatiramu sente mu sako etuuse luddawa ne babeera nga muzeeyi nyinyini oyo mulaba asobola okugamba nti kati kantandike okugira zino sente gye nkole ki gye nzirondoola okugamba n'azirondoola. Okitegeera zaakola tezaakola kubanga waliwo ebigambo ebituufu byatandise waliwo obutu kati gwosobola okubuma sente kati ng'ezo n'aggyawo buli kimu liri pazo pazo wamulaba n'empapula ze wali agamba jjajja ndeese empapula zange ziizino biki bingi awo okitegeera byakola n'okwogerako kaye yalaga nti avudde mu bwavu yagamba tweyanzege jjajja nze kenkusisinkanye nvudde mu bwavu ekyange kiwedde. Kati you think liri pazo okugamba nti no baziteeke mu sako nga ye ekyo kyakumujja mu bwavu olabira ddala kati ye akakadde bali mu biro byabwe bali mu biro byabwe bulijjo kye beesunga kyatuukiridde wajja kubeerawo akanyamberegeku akawunti byepaba nga bazijjaku. Naye nze kyenkuutira mukulu wange oyo Kasuku
sente azitambulize mu makubo amatuufu. Kyemanyi tajja zitambuliza mu makubo matuufu nga bwe twandyagadde kubanga ekisooka kya byonna transport like that okurepresentinga abantu byonna ebigambo ebirungi byabadde alina kati nabyo osobola okugamba osobola okubitunuulira n'olabira ddala nga yakoze omulimu omunene ogw'amaanyi okulabika nga ate akombisinga Muzeeyi Museveni okulabika nga ate ezo sente zonna okulabika nga ate zibayambako. Naye nze kyemukutira mukulu waffe oyo sente ababalansinge buli omu afune kyalina okufuna ne bwaba liripazo ne batawezeza nga zange bw'oba towezeza nga zange naye kenfunye nkamatidde okusinziira ku mutango gwentaddeyo. Ye kaakati ekyebuuzibwa ekyo ekibiina kyabwe kyo kyatandika ddi? Bagenda kukitandika. Bagamba tulina sako yaffe yatandika ddi? Osanga gyeri nga tetugimanyi. Okugigendamu kiki qualifications kiki okitegeera? Waliwo okujasuga bugambe muti nti mwena nti bwekiri kumbe tekikola ki? Kijja kuwasekerera okuseko mu kirindemu. Kale Zobu nange bye munyagwa. Akati Zubeda yagudde embinto. Of course. Zubeda Kasuku. Bali bati. Okitegeera kati abo bo ekyabwe kyo kyakoze eki kyawudde kati bano bano bagundi bakachere nabo gye bali. Naye ate kaakati waliwo nekyeneebuuza gundi agwa mu kitiiki Lunabe kya muyimbi kyaba blog muyimbi ate kaakati ye lwaki kiki okitegeera eri ba TikTok ne ba YouTuber wadde puzzle yes ku TikTok abeerako nnyo but is not a TikTok ndi puzzle muyimbi etegeeza nti ye ne Bakenzo bagwa wamu kati mu bufunze really puzzle ogenda okwetegereza agwa mu biti bibiri kubanga wano ku bloga tulaba gyali ate ne mukwiba nayo kiyimba gyali yagenze nakuba akayimba waliwo okujja sinange kyesirowooza nti omuntu akirizibwa okufuna sente mu zigundi zibiri kati aba qualifying okuzifuna nazisasula kale nga tukyali kubyagone ku bya sente waliwo kono omu gwetwalabyeko kaawo gundi ono weeno ameta Shine omukiga eri abakigezi Greater Kigezi Association Limited bafunye obukadde 110 era nga president wa federation etwala abayimbi mu ggwanga Eddie Kenzo yabawadde sente ezo milioni 10 kongera mu gendi yaabwe okongera mu association yaabwe era nabakubiriza okuba nti bonna bajja babeere kimu bannakigezi bonna abayimbi beno babeere kimu sente ezo mu sako zibabatereddemu zibatwale maaso babeere kimu bakulaakulane okitegeera era nga ndowooza bimu ku bigambo ebyo betwogeddeko ku byabakasuku naye nti bakuba bo bali bafunye nnyingi nnyo bali bagundi bano nti bo bali beetuukidde ku source ate bano bagenze wa Eddie Kenzo nga Eddie Kenzo naye kiki kyakugenda ate wa Muzeeyi nti ne wafunayo okukola ekyo oba okitegeera ne wafunayo taana baleetera nnya mu bufunza ate enya ziba zaaki ne basibayo 5 bujja kuwaako n'agamba nti owaayi nange kankole ki naye nga kirungi nnyo akasente ako kazze bannakigezi abayimbi abava eno mu Greater Kigezi nabo baveeyo ne gundi sijjaava waliwo akavubuka awo katera okuzannya komedi awo kali mu mbalala awo kazanya ennaku zino batrendinga biriŋŋanya simanyono kaliwo akavubuka kampi kali awo webali awo mu bakanerabidde erinnya so kaakati kekadde basobole okuba nga ate nabo balya ku ntuyo zaabwe kubanga kabalega gyali naye muyimbi balina yite gye bafulumizaawo so tubaagaliza birungi omanyi sente zezaawula abantu sente n'omukazi byemmanyi ebisobola okwawula omuntu n'ettaka very good byawula ate bitisa sente ettaka omukazi byo bitisa ate bikyayisa buli muntu agamba nti